Kakati banyabo ne bassebo ekituleese leero njagala eno ensonga tugimalirize kuba leero ennaku olusembayo kkooti lwe yampa ye meeting esemba njagala tutuuke buli omu kunzikiriziganya tukkirize ku kintu eki kimu. Kakati njagala munnyinnyonnyole kiki ekibalowoolesa nti ono omusajja temuzaalibwa naye. Mukulu waffe oyo baleeta muleete bakuza mukuze kubanga muto tukuze naye wano oba yatukuzizza naye ekyokuba nga atukuzizza tekimufuula kuba nti omu ku ffe okutukuza atukuza nsonga taata yamuwa erinnya naye olw'okuba nti bamuwa erinnya tekimufuula nti y'omu ku ffe kuba ne muzeeyi ne mukiramu teyamussaamu era taliimu. Kakati madaamu ensonga z'abakulu abo zonna nziwuliriza bulungi naye bwe bagamba nti mukiramu siriimu kiyinza okuba ekituufu naye maama wange yali azaalibwa mugana amaka n'ekitange ye yantuuma erinnya. So mu byonna bwe baba nga tebasobodde kukkiriziganya nange nze nsazeewo ngenda kukola ekiddako. Kiki ogenda okukola ekiddako? Kyekyo bakola munaakiraba. Kyekyo bakola munaakiraba. Ekiddako Ogenda kukola ki? Kati madaamu abantu bawulidde batali bangu abaana abo kirabika kati baagadde kuneefuulira naye nze badde nyina ekirowoozo nkyuseemukko. Mukulu kakkane laba engeri gye wakwata ensonga zino n'oziteeka mba amateeka embadde nkusaba obeera n'obugumiikiriza leka amateeka gakole omulimu gwago naye nga kyenjagala okukakasa ddala gwe muli okakasa nti oli kitundu ku famire eyo. Ndi kitundu ku famire eyo kubanga bwe njijukira obulungi kitaffe bw'amala okufa abaana abo nze nabakuza bakuba kati batuuse ekiseera nga baagala kuneefuulira kati kyembadde nsaba oba kyendowooza kisoboka amateeka ganzikiriza okugenda tuziikuula kitaffe tumaggyeko akanyama tugende ku D.N.A abaana abo basobole okukkiriza nti ndi wa famire nange mbeere bulungi mmanye nti kino kyekika kyange wentudde weewo watuufu nabo bafune okukkiriza mu mutima nti ndi wa famire eyo. Kakati ensonga eyo tono nnyo esoboka kyogenda okukola genda wandiika ebbaluwa owandiikira mulamuzi naye ekintu ekyo olina okikola mu bwangu butasukka nkya mulamuzi tulabe oba asobola otukkiriza tugyeyo omufu tumuggyeko samples naawe tukuggyeko samples tukole D.N.A tumanye ekituufu bino ebintu biggweewo laba nsonga tugiruddemu nnyo eyo. Kyekyo madaamu nsanyira Aja tulaba maana byasoma mbiraba birabye mbiraba naye tebiwamaanyi 0209 onodala kituufu yagenda kusoma wabula bano abantu bakumanyidde haji ne bakata aja tibaleka bamanyira bano tulungi amazima ddala omwana ebintu byasoma kati asoma biki bino kumanyira kwennyini kumanyira kwennyini omwana Max zaalinamu eziringa ezitegeera Max 2 kati kusomera ano nayo kimanyi kyano nayo esente z'omwonoonerako mpitirivu mazima birabe naawe ekaseera ndowooza gwennyabo bino bikibikusoma era kumatane kuwera sente zange bonaabona wano nenerekereza nembyonaabona nga nkuwerera sente zange nojja kuleeta nemyenda bino biki bino binsomere wagenda kusoma wagenda kufumbirwa wagenda kusoma wagenda kufumbirwa
Pulira. Wagenda kusoma wagenda. Lekala olangira omwana wange aje. Oba mugamba nti musiru. Ono mwana wuwo mukwata omutwe ku D.N.A ndaba okifudde mugano. Bwe kibanga kye kibajja maka gange nakyo nja kikola. Nejjusa olunaku lwe nalinnya ekigere mu maka muno. Gwe nnyabo mumanya w'okomanga oyogera ebigambo ebyo naawe nsobola okuyisaamu. Naye nze mbadde ngamba. Omwana ono yandibadde asigala ewaka. Oteesezza wamma. N'abeera ewaka n'akola emirimu gy'ewaka. Oteesezza. Kubanga oyinza okuba omukaka n'okusoma nga n'ebyokusoma tabyaga. Oteesezza omwana ono asigala ewaka. Kakati gwe nnyabo ku bintu bibiri njagala osalewo ekintu kimu. Okugenda mu basajja bo n'ofumbirwa oba okugenda ku ssomero. Kusoma ng'ondeeta zi 02 09 ng'ogamba aji kusoma. Kati gwe ng'osoma biki? Kati kyenkusaba genda okwatagane n'ennyoko munoonye school fees ezikuza ku ssomero. Naye ate temubeeranga eyo ne mudda nti mundeetera basajja school fees bwe ziba ziganye. N'ekirala ogambe enjoka akulaga ekitaawo yakuzaala. Mugende munoonye school fees oweerere olwana lwo. Naye musajja gwe. Naye kikazi gwe. Haja tukiraba kigenda kiniigiina. Naye ng'omulabye Haji omukazi oyo engeri gy'akututtemu. Mulabye. Ne kakagalo. Engeri gy'akusonzeemu olugalo. Kalabye. Aye kisajja gwe. Naye nga lwaki akuwewudde nnyo bw'atyo? Bampewudde. Ekyo kyana sinza akizaala. Nze nagamba dda Haji. Wangamba dda nzaali mpaka. Kasita okitegedde leero. Nkitegedde leero. Naye D.N.A gy'abbitwala. Ajati. Katulinde. D.N.A gy'abbitwala. Bw'obanga leero osazeewo mugende ku D.N.A. Tukirinze. Bijja genda. Gwe birinde. Katulinde ekinaavaayo. Katulinde. Mwana wange. Ebigambo Haji byakugambye. Tobitwalanga kikulu. Tobiteekako birowoozo. Enda kukola nnyo oba ennyo nnoonya akasente. Odde ku ssomero. Naye maama, njagala ombuulira amazima. Omusajja ono empisa gyampisaamu. Okunkuba, okusosolebwa mu famire, ddala yanzaala. Mwana wange, ndi mukyala mukulu. Sirabangayo musajja mulala yenna okuleka Haji. Haji ye kitaawo. Era bw'aba ye kitange, lwaki ampisaamu eno embeera y'okuyisibwa ng'omuddu? Maama ndi muntu mukulu. Nnyonnyola ddala ki ekyaliwo. Mwana wange, bayagalana ne Haji nga nze ndi muto. Haji nga mukulu ku nze. Netutandika ebintu by'okuzannya, kwegoba, tepo. Mwe nafunira olubuto. Tuba tuzannya, tudduka, n'enseerera n'engwa. Olubuto ne luvaamu. Ne ngenda mu ddwaliro. Abasawo ne baŋŋamba kijja kuntwalira ebbanga okuddamu okukola ki? Okuzaala. Ne tubeerawo ne Haji, ne tubeerawo. Baganda bwe banvuma, sizaala, njizuza ttooyi, nyazaala. Kati lumu tukyali awo, Haji ne bamukubira essimu, ne bamuyita mu kyalo. Haji n'agenda. Haji agenda okugenda ng'afunye olubuto. Haji teyamanya. N'abeerayo ebbanga nga lya myaka 5. Kati Haji agenda okudda yadda n'omukyala ng'alina olubuto. Ate gwe nga namala dda okukola ki? Okuzaala. Ne tubeerawo. Eyomba n'enguma geera omukazi. Kati Haji mukazi we oli bwe yazaala, ndowooza n'alaba ng'embeera emulema ekola ki? Okukwasaganya. N'atandika. Naye mwana wange, Haji ye kitaawo. Mu byonna twekwase Allah kujja kuwangula.